Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe onakone tunuulire ebyo ebibeera mu kisenge ky'omufumbo. Ekisenge ky'omufumbo ebibeerayo bye bino. Tugenda kutunuulira bibiri sagala video ebeere empanvu. Part 1 egenda kubeeramu okutunuulira enkumbi wamu n'omukeeka. Enkumbi nkulu nnyo mu kisenge ky'omufumbo gw'omukyala. Bino bibyo bitunuulire nnyo. Enkumbi eno osanidde okubeera nayo oba obugoye obwo osanidde okubeera nabwo mu kisenge kyo. Buyamba nnyo. Oli ayinza okwebuuza nti obugoye buyamba ki mu kisenge oba mu mukwano? Ekisooka, bw'oba mumaze emirimu egy'ekikulu mu kifo ky'omwami wo okusituka okugenda okunaaba oba gwe okunaaba, okola otya? Okwata obugoye buno n'obeera ng'osiimuula omwami wo, ate n'omwami wo n'abeera ng'akusiimuula, oba ne mubeera nga mwerongoosa. N'olwekyo gwe mugaso gw'enkumbi. Omugaso omulala ogw'enkumbi, osobola okubeera n'omwami nga muli bafumbo naye ng'olaba omwami wo abuukabuuka. Kati bw'oba oyagala okunyweza omwami wo osobola okukozesa enkumbi zino oba obugoye buno. Bulungi nnyo okunyweza obufumbo bwo. N'olwekyo enkumbi nkulu nnyo. N'ebirala naddala ebyo ebikusike ebikweke, enkumbi zikozesebwa nnyo mu nsonga ezo ez'enjawulo naddala ez'enkusike. Kale enkumbi nkulu nnyo. Okuggyako n'ekirala, enkumbi eno bw'oba ogenda gikozesa gwe omwana omuwala awuliriza bulungi, bw'ogula obugoye obwo bw'oba oguze, naye obugoye obwo butera okubeera obutunge eno emabbali. Enkumbi yonna gy'ogenda okukozesa teteekeddwa kutungibwa eno emabbali. Bw'eba ntunge genda ng'osalako wuzi ezo emabbali. Enkumbi entuufu erina kubeera nga si ntunge emabbali. Ekyo kikulu nnyo okukimanya. N'ekirala, muzi wange, muteekeemu eddagala mu abaana abawala mu nkumbi zammwe. Temukozesa bugoye obwo nga tebuliimu ddagala. Eddagala lino kkulu nnyo, liyambako nga bwe mbagambye okunyweza omwami, okunyweza obufumbo, obufumbo bw'okubeera obugumu. N'olwekyo enkumbi muteekeemu eddagala. Eddagala eryo nja kuba ndibabuulira maaso eyo, naye nga kikulu nnyo enkumbi muzi wange nga mugenda okuzikozesa. Tunulire ekyokubiri, omukeeka. Omukeeka nagwo mukulu nnyo mu kisenge. Omukeeka guno guyamba ki mu kisenge ky'omufumbo? Ekisooka, omukeeka gw'olina okuba nagwo gulina kubeera gwa kalannami. Kalannami oyo mulungi nnyo okubeera naye mu kisenge. Kalannami ono bw'obeera naye n'omuteeka mu kisenge kyo, alannamya obufumbo bwo. Obufumbo ne bubeera bugumu, ne bulannama, ne butambula bulungi nga tewali abutataaganya. Ye kalannami oyo abulannamya bulungi nnyo ne butambula bulungi ne bugenda mu maaso. Ekirala, omukeeka guno gw'omukyala, singa omwami ono akuyita n'agamba mukyala sooka oggyeko wano katono mu kisenge, tomuyimirirako buyimirizi. Watuula ku buliri ate nawe totuula ku buliri. Yalawo omukeeka guno wansi, otuule wansi bulungi, omwami atuule waggulu, oba ayimirire gwe tuula wansi. Akunnyonnyola byagala okugamba naawe omuddemu. N'olwekyo omukeeka guno mukulu nnyo, gw'omwana omuwala guteeke mu kisenge, naye mu kisenge teekayo ogwa kalannami gwe guteekeddwa okubeera. Yekirala, naawe omwami oyinza okusalawo olwo olumu n'ogamba kansuleko ko wansi. Bw'oba osazeewo okusulako wansi olw'ensonga kirungi nnyo okusulako wansi. Yalawo omukeeka gwokka ogwo gwe mulina mu kisenge, oteekewo kapiro, weebake ku mukeeka. Kijja kubeera ddala kirungi nnyo. Omukeeka mukulu nnyo olw'olumu ogusulakokko nga toyazeeko kintu kyonna okuggyako kuteekako kapiro w'oteeka omutwe n'ekyo ky'ogenda okwebikka. Kijja kuba kikuyambako okukomyawo emikisa gyo singa onaaba osuzeeko olw'olumu ku mukeeka ogwo. N'ekirala, bw'oba onaabye ku ddagala gw'omwami olw'olumu n'onaabako ku ddagala, tosula mu buliri. Yalawo omukeeka wansi, sula ku mukeeka ogwo singa onaabye ku ddagala. Omukeeka mukulu nnyo okubeera mu kisenge wamu n'ogukozesa ebyo bye gulina okukola mu kisenge. Olwaliro tutunuulidde ebyo bibiri, omukeeka wamu n'enkumbi. Bikulu nnyo, beera nabyo gwe omukyala, biteekeyo mu kisenge. Naddala gwe omukyala ng'omwami wo yakuzimbira amaka, mulina ekisenge ekyammwe n'omwami wo. Ekyamazima, teekayo ebyo ebiteekeddwa okubeera mu kisenge ebiyamba ku bufumbo bwammwe busobole okunywera, busobole okugenda bulungi mu maaso. N'olwekyo enkumbi nkulu nnyo okubeera nazo, terina kubeemu. Enkumbi zisobola okubeera 7 oba 8 mu kusinziira. Osobola okubaamu n'entono wamu n'ennene, naye ng'enkumbi beera nazo mu kisenge kyo gwe omukyala. Kyekyo kambaye WhatsApp namba yange, osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 07787 yeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi.
mweraba.